Uganda muli mutya kansubire muli bulungi mwena gye muwangalira nze no seeteekako makeup oba oyagala makeup simanyi so leero nzize okubalagako ku invitations eziri e Germany bannange mubeere nga muzigira invitations zino lwenze kulaga ng'omaze okuregistering omaze okugula tiketi yo making sure nti already oyina paperwork awo totawaanagula tiketi nga tonaba kufuna paperwork oba okitegedde ebintu byo byonna nga obifunye kati tugende maaso kati genda ku gundi yo ku gogo yo oteekemu Messe Berlin nga ekigambo kino bw'okiraba w'oteekamu Messe Berlin kati kyekino wano wansi kandabe oba ye mukiraba na bulungi okay kandabe okay kikyo bakiyita Messe Berlin kikyawo kati w'okiteekamu ogenda waliwo gundi Messe Berlin ndowooza mugirabye kati w'ogiteekamu saagala no gigira nnyo w'ogiteekamu wano waliwo gundi Messe and Events waneeno events kansubire muziraba Messe and Events waneeno genda waneeno ogire ku events kubanga oyagala kugenda ku events okitegeera kati w'ogenda waneeno ku event nze wano yange laptop yange eri mu Lujamani kati ngitadde mu Luzungu zizo zi event oziraba kati gweoyagala kumanya kati wano waliwo view years kati tugende mu monthly oba okitegeera tugende mu monthly view years zizo which year 2024 kubanga kati ennaku zino njagala nnyo tu programming 2024 osobola programming eza December naye simanyi oba already guli ready kati tugeze ku 2024 okay kati okirikinga awo ku 2024 bagenda kuletera ebintu ebifaanagana bwe biti kansubire mulaba bulungi zizaawo waliwo eya January nga 19 paka gundi bweti ne wabeera eya February fruit logistics ne wabeera zizaawo gwe kenyini zeesomere zirabe eriwa gy'ogendako oba okitegeera paperwork wo alina okumakinga togamba nti nno ogenda mu gundi muki kati kambagereze ng'eriwa nga gye tugamba mbu fruit logistics ate otandike nti nno oli musawo oba okitegedde soma ku event kati katugeze ng'eno soma ku event omala ogisomako omala okugisomako byaki ya fruits zikola zitya oba okitegedde gwe kennyini zigiramu gisomeeko after gisomako gambe okay giwe obudde oba okitegedde ogisomeko such that okola ebintu nga gye biri mu bitabo kubanga ojja kugamba awo nedda biki okole ebintu bigaane ebintu we bigaana which means bajja kumma empapula oba bajja kumma rather visa nkubanga gwe teweetegese katugende kali kambalage ku green voki oba okitegeera kati wola yino green voki neno nayo gyeri etandika nga 19 paka nga 18 gisomeeko woba oyagala kugula tiketi zo buyinga tiketi ojagama ngula tiketi ziizino oba okitegeera tiketi ziizaawo oba okitegeera oyagala kugula tiketi bagamba for more ticket click kati oyinza okujja wano n'ogamba permanent ticket oba a day ticket osobola okugamba ogenda kubeera wano ennaku mmeka nti nnaku 3 ng'ogula olunaku yagundi bwe bati woba oyagala ya permanent ng'ogula ya 42 oyinza okuba ozirinamu zino sente si nnyingi 42 euro ziringa emitwalo nga 10 kale tugambe kinene nnyo 2 aga Uganda oba okitegeera ng'ogula waneeno tiketi ng'ogamba oli muntu omu woti oba okitegedde oli muntu omu mba 2 nebbaawo teekawo 2 sente zigenda kwegira waneeno woba oli muntu omu teekawo omu oba okitegedde ogende waneeno ogambe ebbaayi egenda kweroolinga awo katono yeroolinge then etandike teekamu email yo teekamu biki email gi repeating kubanga bagenda kuweereza tiketi eno ku email yo era gwe kennyini mukwano simanyi oba mugiraba bulungi okay yiyo bw'omala okulogingako then ogire yiyo oteekemu ebintu byonna ebyetaagisa kati nze wano country ndaga Austria kubanga wendi osobola oteekamu Uganda oba okitegeera ekulage Uganda kati w'omaliriza byonna okubiteekamu nga onyiga waneeno continue era ogenda bannange bannayuganda kambagambe ekintu kino inkoze
kyonna ekyetaagisa omuntu okukola. Bw'oba ng'oyagala traveling, nze ngamba singa nalina opportunities zino nze singa neekolera. Naye bw'oba nga togenda kuwuliriza vidiyo zino zisharingira muntu nga gwe kennyini oyagala genda wekka, kigenda kuba si kintu kirungi. Nfuna ebintu bino ne mbisaakingako ne ndyoka ne njijja mbikuwa. Omuntu yenna anaabala nga tagala ttambula mu guno omulembe guno nga gwendi. Ngenda tuuka ekiseera mukwano nga nkooye. Nja tuuka ekiseera nga nina abaana nga sikyasobola kubaweereza bintu bino. Abantu abasinga babasaba ssente okufuna ebintu bino. Naye nze mbibaweerera ku bwereere. Ekintu kye njagala gwe kusubscribinga, kulikinga, mbeere nga nange nfuna amaanyi aganoonya ebintu bino nga nkyasobola. Mbaagala nnyo mwena Bannayuganda.